Omukunzi wa St. Apollo Bubuli Chapel Rogers Mbazira yennyamidde olw'abakristaayo abeenyigira mu bikolwa ebyokweraguza. Bino okubyogera abadde mu kusaba kwa zooni ku kyalo Bubuli Empala mu ggombolola y'e Katabe. Bino omulabiriza byogeredde mu kusaba okwa buli wiiki okwateekeddwa mu maka g'omukyala Musoke Irene ng'ono yakulira abakyala bakristaayo ku kkanisa eno n'ategeeza nti abakristaayo bangi nnyo abaddukidde mu bikolwa ebyokweraguza n'ekigendererwa okufuna ebintu eby'amangu. Waliwo enteekateeka ya Mukama. Oyinza okuba Oluganda ng'olina by'oyita mu bisoomooza naye Oluganda akukyusizemu akuwe bali kye bayitamu gwe bo batwale ekikyo. Kale kyensonga lwaki olina okusiima Katonda wakyakutadde wamala ate ng'akyakutambuza alina waakujja alina gy'akutwala alina gy'agenda okutuusa mu linnya erya Yesu. Amiina. Ono asabye abakristaayo okunywerera ennyo ku Katonda mu mbeera yonna omuli essanyu n'ennaku era n'abakuutira okwewala okwegomba ebintu by'abo abafunye okubasooka wabula nabo beekwate Katonda asobole okukyusa embeera yaabwe. Bw'onookwata ebiragiro bya Katonda, bw'onoonoonya Katonda, togenda kuviiramu awo, ogenda kulaba ekisa kya Katonda. Febe Nabagereka yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Obale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 atuba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mu Ttuntu nga ga bya mizannyo yenze Mpaji Farid nga tutandikidde mu mpaka eza World Cup tiimu y'eggwanga erya Bufalansa emaze okubeera ng'etuuka mu kibuga Paris era nga eno eyaniriziddwa nga bazira Bufalansa eyakubiddwa